Ozana Joy bwe yali omuto nga tannakula ng'alina ebirooto wabula mu birooto byonna byonna teyalootako kukola mulimu gwa bbeeyi yalootanga musajja ng'akula n'agamba mbuze bwe naakula abatulowooza birala nti bwe naakula njagala kuvuga ono omwana atandika buto nga yali ku byabasajja yagamba omuntu wakugamba nti no nse kuva buto ng'ekirooto kyange ekya njagala omusajja proposing nga tesili Uganda nga tuli bweti bye byali ebirooto bye nze n'ebirooto byange byali byakola ku TV byakuvuga nnyonyi byakuvuga nnyonyi kireke kyali kyakuzaala baana bangi kikyuseemu ng'omwana aluma nnyo weeyongereyo ate nga nkyazaala webale yes kati munnangozana gyoyoyo buli kimu kituukiridde gamba walayi yafuna musajja yagamba nali saagala musajja munene nnyo nali njagala omusajja wakatakketakke era Katonda n'amumuwa nagamba nali njagala omusajja ng'eriso lye si ddene nnyo lino eritiisa njagala omusajja nga lyetoloola bwe liti nga buli watunulira we bati nasumagiramu n'endowooza namuwa omusajja bwatyo nagamba nali njagala omusajja ng'alina ebiseera mu bulago Katonda alamu nagamba nti Mukama above all nali njagala omusajja nga kale nze amusingako ku ssente Katonda n'akimukolera nedda bambi nedda I refuse it in the name of Jesus. What are you refusing? The next time if I do my research and then you come on air and you start receiving I rebuke it. I refuse. Okay, what are you rebuking? Is it bad for a lady to be with the man of disclaim it. Mambi neddo mwami we mugaga. Listen, omanyi Hozana Joy wasula. Bwomanyiwo kukalina manyiyo webale nnyo kati omuntu asobola osula mu kalina ng'omwami mwavu tekisoboka biba nageze nange empangisa wali eri ku kalina naye ze sente zange ze basasula nga nteekayo rent. What are you talking about? Ebimu bireke nancha embeera y'obwavu oba togigiseemuko nze nsula mu kalina naye nze nesasula rent wange. You understand? Download the Salt Media app from the Google Play Store and the Apple App Store.